Omumbejja ow'e Tooro amanyiddwa nga Princess Komuntale Kyaddaaki Eyali Bbaawe amanyiddwa nga Thomas Duke ono yali bbaawe era nga bayawukana omwaka gumu nga baakamala okuba nga bafumbirwa mu bufumbo obutukuvu. Kyaddaaki avudde mu bulamu obw'ensi eno. Ku Pregen Media tukwebaza okuba nga ku mukutu kw'oli era ne tugamba nti mwattu subscribinga onyige n'akadde osobole okuba nga update zonna ezigenda maaso mu ggwanga tosubwako yadde n'emu. Omukulu ono ng'abadde ex-husband owa Princess ow'e Tooro amanyiddwa nga Ruth Komuntale. Bano baafumbiriganywa mu wedding eyali ey'amaanyi mu 2012 naye omwaka gumu gwayitawo ne baseparatinga olw'ebizibu ebimu ebiteebereka ebyali mu maka gaabwe, naye okusinziira ku posti emu okuva eri ba family member abazaala omukulu Christopher Duke bavuddeyo ne balangirira ng'omwana ono waafudde oba omukulu ono waafudde olunaku olwa nga 9 omwezi ogwa January. Yafudde kitegeeza olunaku yafudde 2 days ago. Bamusanze mu nnyumba ye ng'afudde. Era omu avuddeyo n'agamba nti "Oh my friend, my bro, I'm truly at a loss. Get your rest, Christopher Duke, Thomas Chris. Please keep his mom, Pastor Alecia Thomas, his siblings, Apple Thomas, David Thomas, and William, and all family members and loved ones affected in your prayers. Heart is all through this traumatic ordeal, and prayers would be appreciated and is continually needed. Thank you all in advance. Keep my loved ones in your loving arms, God." Waliwo omukulu yavuddeyo n'apostinga n'alaga okunyolwa okw'okuba nti omukulu ono Christopher Duke Thomas Kyaddaaki yavudde mu bulamu obw'ensi eno era nga kigambibwa okuba nti bamusanze mu nnyumba ye ng'afudde. Teri alishuwa kikyamusse naye nga kigambibwa okuba nti bamusanze ng'afudde ku makya. Naye nga ku Pregen Media tukyanoonyereza, tujja kuba tukuwa updates endala ku nsonga eno. Likinga, commentinga, subscribinge.